Supu kuntiko, supu kuntiko. Soup Sami Unity Platform. Mwebale kunsupportinga, mwebale kumpagira. Agambibwa okubeera Mbegga, Jeno Muhoozi ne Jeno Yoweri Kaguta Museveni gwe baatuma okubega Bobi Wine yeewaddeyo. Abaana bamwambudde ku internet. Ampuliriza katuddeko katono emabega tumanye ebintu bino gye byatandikira. Ampuliriza kano kawo obudde. Ogenda kanyumirwa singa oba okawadde obudde n'okawuliriza. Abaffe katuddeyo mu 2017 mu April. Yes, mu April 2017 Robert Kyagulanyi Ssentamu we yajja ne yeesimbawo ku kalulu ka Kyaddondo East Constituency era n'akawangulira waggulu ddala nnyo. Ampuliriza omulungi. Bobi Wine bw'amala okuwangula akalulu ka 2017 yafuna emikwano gyali mingi nnyo okuva mu gavumenti ya NRM kuba oludda oluwabula gavumenti buli omu yali amusemberera kubanga House yali ezzeemu omuntu ow'enjawulo ow'ekikulu ekirala. Abamu baali bamwagalako feemu ye tebalowooza nti agenda kubeera mulala nnyo. Ampuliriza ebyo byonna bigenda mu maaso mu 2017 wabula njagala kutuusa mu 2018 Bobi Wine azaakula ng'agaziwa mwaka ku mwaka. Mu 2018 Bobi Wine yali amaze okugaziwa ng'avudde ku Bobi Wine gwe baali bazannyirako ng'afuuse Kyagulanyi Ssentamu. Mu 2018 ne force eyaliwo eyalimu People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu yayongera okukakasa n'okulaga sayidi gyagwako wano buli omu atandikira okwawukana naye. Atuwuliriza Bobi Wine yeegatta ku ludda olw'opposition oluvuganya gavumenti ya Mwami Museveni era bw'atunaagenda mu maaso n'okuba ng'awagira ab'oludda oluwakanya Mwami Museveni. Mujjukira by-election ezaaliwo by then kumpi zonna yaziwangula nga si ye yeesimbye mu bifo ebyo wabula ng'ate ye main yalinga main. Ampuliriza kino kyatandika okwawula ne bamanya abaali bamusanyukiddeko nti onazze kubeera ng'oba oli awo atutwalaganya. Abantu bangi mu kiseera ekyo ng'amaze okulaga nkugambye wali nga yakajja baali balowooza nti buli omu asobola omufuna. Opposition nga lowooza ajja kubeera wuwe. Owa NRM nga balowooza basobola omuperereza n'abeera wa NRM. Wabula yali amaze okulaga wano nti yazze kulwanyisa Mwami Museveni ne gavumenti ye. Wano yatandika okufuna abalabe okuva mu different corners mu kibiina kya NRM ekiri mu buyinza mu kiseera kino ne mu opposition mwennyini. Ekyali kireetesa abalabe mu opposition waliwo ebifo by'abantu abalowooza nti nno abibatutteko. Aforminga People Power eyuguumya amawanga. People Power abantu abakafiiramu munajjukira Flavia Namulindwa ne tetujja gaziwa nnyo. Sigamba nti yafa wabula yagobwa ku mulimo. Tetujja genda yeeyo. Ebyo byonna bigenda mu maaso. Bobi Wine aforminga People Power efuuka ey'amaanyi etuuka omukubya emiggo mu Arua egyamutwala mu America okujjanjabwa. Bino byonna nga bigenda mu maaso ennaku z'omwezi zaali 3 June omwaka gwa 2019 tusaze okuva mu 18 2019 Baramu Barugahare awandiisa People Power ng'ekibiina ky'abakadde. Ebigambo byali bingi ebyaliwo era ya breaking story yo yali bajjo. Babuuza Balamu agamba nze sibimanyiiko kyokka mu ngeri y'emu avaayo agamba mpagira butereevu nnyo abaana abaakoze ekintu ekyo nga kitegeeza nti yali mabega waakyo newankubadde yali tayagala kuvaayo direct. Nkugambye zaali ennaku z'omwezi 3 June 2019 Balamu awandiisa People Power agamba nti kakati Kyagulanyi takyalina gy'alaga. People Power mubadde muwogganira mu mpogganire kakati tugiwandiisizza temukyalina. Abajjukira mujjukira ebigambo bya Balamu ng'agamba ife tumala obudde ne tutegeka tulima amatooke tuteekawo ebitooke simanya ne bibala kabalagala paani n'ebirala byali bingi. Wabula wano ng'amaze okuwandiisa ekibiina kino ebigambo byali bingi. Ampuliriza Munnayuganda byonna bigenda mu maaso katusooke tufuna omukulu Balamu ng'ayogera
ku nsonga ezo mu 2019 nga 3 omwezi ogwa June. Katufuneko katono Balamu bwe tuvaayo then nyenda kutwa nina wenjagala tugende ewa Sami, njagala tutegeere bulungi mumanye abantu be bakozesa ne be batakozesa, mumanye Bobi Wine azatya nga abuuka obutego bw'ababi. N'abanvumye ku Facebook, ku Twitter, wona we muli nze sibayinako mutawaana era mugende mu maaso nga muvumaze nga nkola ssente. So bavume nga bwe baagala naye andi yete tujja mukkiriza kuba nti agweddalu aligwira ku bantu. Asimye abavubuka bawandisiza engombe eno nti abayita bannannyini balina okumanya ndikyolita ekyo olina okukisa mu buwandiike era nti batetereza batuuza okugwa. Okwo bakuyita kutya ate bwe batya eryato lyabwe ligenda kugwa mu mazzi. So baba tebabalansiza eryato lyabwe bulungi. Obeera otya n'ekintu ng'okiyita people power naye nga tokiwandiisangako nga baloya basobola okasula law firm emitwalo 2 n'agenda n'alijesalinga erinnya lyo. Abaana bawandiisiza people power we bali bonna mumanye bumanya nti tubaagala nnyo, muli baana balungi, munoonye n'ebirala bye muwandiisa mukole ki mubiwandiise. Agambye nti people wakyavadda era tewali ayinza kukifunako bwannannyini asaba balina endowooza eno okwagala gavumenti eriko nga balinde eyaabwe. Martin Luther yatandika ekigambo people power, so tekiriko bwannannyini era oli tabalimba mbu yennyini kyo taliyo. Tubabuulira mwenna abataagala gavumenti eriko nti mulinde mukakane mugirinde, wena amala okuvaako tujja kugondera eyammwe naye kati mulina okugondera gavumenti eriko. Oyo ye Balamu Barugahare era akutegeeza bulungi nnyo nti mwe abagamba musimanya tulinde gavumenti yammwe mugira mugumiikiriza eno egira ekyabatwala. Ampuliriza njagala kujja yeye wa Balamu tujja tuvudde mu 2019 nkujje mu 2017 Bobi Wine we yajja tujja mu 2020 ennaku z'omwezi zaali 3 Desemba 2020 wali wayise wiiki emu nga okuvira ddala ku comedy store wa Alex Mwanje ne bannayuganda nga beebuuza omuzannyi wa comedy eri amanyiddwa nga Sami gye yali yabulira. Sami yabuzibwawo n'amala wiiki ng'emu ku emu kitundu ng'abuze, wabula ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba 2020 Sami yasangibwa mu kafo akamu ng'asuuliddwawo ng'asaliddwako enviiri n'emmutwe nga mulimu omusaayi. Sami mu bigambo bye bamubuuza Sami kiki ekikutuuseeko, ebigambo bye yaddamu nga n'okwekaka yeekaka bwekasi yagamba neetondera bannayuganda, siriddamu kuvuma President Museveni, siriddamu kuvuma President General Yoweri Kaguta Museveni mu bigambo nga byakwekaka. Sami katono nnyo njagala tusooke tulabe ekyaliwo mu kiseera ekyo, then bwe tuvaayo butereevu nnyo ngenda kuba nga nkugatta ku bintu ebirala bingi kuba tulina bingi. Tutandika butandisi, oyinza olowooza nti tumaliriza, gambye malayo akatambi kano ogenda kufuna enjawulo y'omukutu guno n'emikutu emirala. Tukola analysis, tugenda okusala okwogera ku muntu nga tuyina ekimala okumwogerako so tetuva buvi mu bbanga. Katufuna akatambi kano, when we return back tugenda kweyongerayo n'ebirala bingi. Ogwemwera ku screen si muntu mulala ye Sam Ekanya oba muyite ono azanya abazanyira mu The Mighty Family ne mu Nairobi. Ennaku zino eziyise ebbanga lyonna babadde bamunoonya nga yabuzibwawo obw'ensonga ezitatereezebwa kuba ezimu nezimu ezigambibwa nti yakola akatambi akavuula obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni oba akavuganya omukulembeze w'eggwanga n'erinnya lye. Ekanya Samuel kinajjukirwa nti bingi posti nyingi abantu muvudde ne mupostinga nga omulengera enviiri bazisazeeko yakomyewo ng'enviiri omutwe tulengeramu omusaayi gulinga omusaayi. So embeera bwetyo bweri muganda waffe n'ebigambo byayogera tebitegerekeka. Agamba yeetunda bannayuganda olw'ensonga ezabaddewo byabaddewo kubanga takyazemu kuvuga mu pulezidenti w'eggwanga. So katubulize mu ddakiika emu oba 2-3. Yogera Sam bakuze ekikuba wano tetukutegeera mubasanze
kujja kujembaddemu nemwekanga omusajja Samuel Ekanya wuno tumusanze wano tumubuuza gy'ava tayogera bamusazeeko enviiri zonna empale zonna zirimu ebitulituli simutegeera simutegeera kyeyabadde ki kyakutuuse tayogera kyamutuuseeko yenna addugala ono tumubuuza awuna buwuuni oba bamukoze eki situmanyi gwebakusazeeko enviiri kubakuki bagamba wenaalemu bakusazeeko enviiri kubakuki bagamba wenaalemu kati simayamu kati wenaalemu sa buli wenaalemu kati sigenda wabula kuddayo bane netondera bannayuganda bonna sigenda kuddayo kuyisa mukulembeze wa ggwanga aliko maaso nasaba kumusonyiwa ebigambo byeggwanga era nsaba kunsonyiwa tekigenda kuddamu kubaawo pulezidenti w'eggwanga nsaba kunsonyiwa sigenda kuddamu kozesa bubi mikutu gyange amanyi asigadde nsewukanya Saamu mwenna bekiyisiza obubi nsaba munsonyiwe mbaagaliza okulonda okw'emirembe bannayuganda mwenna amanya nze Sami owa Mighty Family comedian netondera management ya Comedy Store netondera President Museveni President w'eggwanga netondera abafaani bange mwenna bekyayisa obubi nga sigenda kuddamu kwogera ku President Museveni senda kozi. Alright, nga bw'owulidde awo Sam Ekanya agambye sigenda kuddamu kuvoola linnya lya President w'eggwanga yeetondedde Comedy Store. Tetumanyi nsonga lwaki. Sam Ekanya omuntu otuma muntu wegwe mujjuddemu omusaayi. Enviiri zinga ze bamanyudde obumanyuzi. Kuva yakomyewo agamba nti ye kati weenaaremu. Tetumanyi kigenda mu maaso. So gwali eyo subscribinga tubenga tunoonyereza Sam Ekanya ebbanga lyamaze nga talabika. Olunaku olwaleero akomyewo ekiro kya leero. Akavidiyo kano tujja kuba credit matiti. Naye nga embeera yo bwetu bweri Sam Ekanya waffe bwatyo bwali ebigambo yayogera agamba yeetondera Comedy Store yeetondera Alex Mahanji ne ttiimu ye olwo oba kyekyatuukawo n'agamba nti tagenda kuddamu okuvuma omukulembeze w'eggwanga. Okay, oyo ye mwana mulenzi Sami Ekanya owa The Mighty Family yazanyiranga mu Comedy Store wa Alex Muhanji ne bafuna obutakanya bwali bungi. Abalala batuuka n'okugamba nti Alex Muhanji yali amuwambye wabula okusinziira ku statement ye ekulaga nti Sami ab'ebyokwerinda be baali bamuwambye n'ekigambo kye yakozesa nti netondera bannayuganda siriddamu kuvuma president kyali kikumala bumaze okutegeera baani abaali bawambye Sami. Ampuliriza awo we tugenda okusetulya olugendo lwa Sami eri mmwe mwenna bembadde nzija ngamba nti ebbanga lyonna nze mbagamba tubeere beegendereza nnyo ku bigambo by'abantu aboogera ennyo naddala nga bavuma direct. Omanyi mu politics okritisayizinga gyekuli ekyo kiri okke naye okwabusinga ekyo tekiriiyo. Sami abaddenga takritisayizinga nga asalutinga even n'okwabusinga oba ntegeerekeka tugenda simbuliraawo nkakasa wobadde toyagala kuwuliriza mboozi ya Sami ekyo nkimanyi mwagiŋŋaana but olunaku olwali ofuna omukisa okutegeera ebintu bingi nga nkugaziyiza obulamu obeeko n'emitego gy'otegeera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kuvaawo mikwano gyange saababuuzizzaako ne kansuubire nti nno muli bulungi buli omu gyali era gyasinzira okuba nga atugoberera. Omukutu guno ogoberera DPTV Uganda. Of course mbeera Sajjime abeera okuba nga nkuweereza tukyatinattina tubeeko ebintu bye tutegeera. Munnayuganda gwampuliriza kwata ekigalo kiwa video yaffe like mu ngeri emu yakatwegattako nga gwe mulundi gw'ogusoose genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Omukutu guno tuba n'amawulire tuba ne information eyeyaddala. Mu ngeri emu tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo atalina bizibu tokuba ssimu naye gwe wekka alina ebizibu noonya Sheikh Ashraf. Ampuliriza njagala katono nnyo
tusooke tugendeko mu stories zino bwenzija tuwolekere tutinetine twongere okumanya. Kambuuze bannaaye, omuntu abasajja abali eyo ofuna otya obuvumu ddala obugenda mu nnyumba y'omusajja weebakemu weebake ne mukyala we, on top of that nga nawaamagye bwakusanga omugamba ki? Njagala tulaba akatambi kano njagala tulaba akatambi kano katsoke tukalabe then nzije ngattireko. Kale ensi eno nzibu ujina simanyi oba eno gye bayita democracy. Eniyo democracy nimwogerako, oli ku mukazi wange, oli ku nyumba yange gimbonaaboneramu, sula ebweru bonaabona ebizibu bingi byempitamu. Okuba omanyisewo ndi Kongo kogwe kanyira mbeerayo ennaku z'omubi zibaana kwata kalenda bale ennaku giwekwebake wange okole minus omanyiza osigaziza kubanga sagala ziggweko nga totegedde. Mukwano gwange yangamba ekintu kimu, tero nnakugonya yesobola okulya omuntu ng'enyiize esooka kuseka gonoolooza nti nsanyufu ennaku zo zituuka. So anytime olowooza Congo ye Saudi Arabia nti kijja kuntwala emyaka, tewali tabu. Weebale nnyo okuleeta democracy ewange ssebo era nange basajja mumanyirira. It's okay. Thank you. Okay, ako ke katambi wabula katugenderewo. Ebbanga libadde liyise nga muwulira mu matu gammwe nti waliwo enteekateeka namutayiika General Yoweri Kaguta Museveni z'ayagala okuleeta oba oliawo baleme kutuleme gena mu kalulu ka 2026. Yes, amawulire gamaze okubanga gafuluma nti ali mu kusenda babakabe ab'enjawulo okubanga bawagira ekiteeso mu parliament okulonda 2026 kuleme kubaawo. Okulonda 2026 twandi kufuma. General Museveni ayagala kukozesa ababaka ba parliament okubanga balonda. Ffe n'abantu tusigale nga tulonda ba MP ba kansala ba meya n'ebisigadde naye nga wali kiggwera muli. Bwe kiba kiggwerawo kitegeeza ki? Kitegeeza General Museveni ajja fuga paka lwalifa kubanga mu parliament yayinawo sse. Mu parliament yayogera. Parliament is just a number. Kati enamba yagiina. Bw'otunulira ababaka ba NRM ku opposition ojja kwesanga nga balimu nga 130 kubanga parliament erimu ababaka ndooza bali 5 oba 29 around there. Kati bw'abanga ayinako ababaka abasoba mu 3 aba awangula buwanguzi. Katufuna akatambi kano muganda wange bwe tuvaayo buterevu nnyo tweyunge ku bigambo ebirala. Gavumenti ya Uganda emaliridde okukola ennongosereza mu ssemateeka w'eggwanga mweyagalira okulonda obutereevu omukulembeze w'eggwanga kuggibwewo. Abantu balonde babaka ba paalamenti bokka olw'ekibiina ekisinza ababaka abangi mu paalamenti kye kijja okwerondamu omukulembeze w'eggwanga ng'enteekateeka eno eyanditandika ne mu kulonda okujja. Amyuka ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi agambye nti bamaliriza enteekateeka y'okulaba nga gavumenti efuna ensimbi ezigenda okuweebwa akakiiko akagenda okutalaaga eggwanga akamanyiddwa Constitutional Review Commission kafune ebirowoozo by'Abannayuganda ku nsonga ezikwata ku nnongosereza ze baleeta mu ssemateeka. Okay, kulikayo mukwano gwange bwe tubanga tukyali awo wennyini njagala ompulirize. Gwe wenna ali emitala w'amayanja oba oli w'NRM oba oli wa kibiina ki, bino bikwata ku passport gy'olina. Bw'obanga oli bweru wa ggwanga ng'okyayina passport eno eya black gyawunye dda, linda owulire gavumenti kikyereese, wandiremererwa okudda ewaka. Kankuwa katambi kano owulire ebigambo nga bwe bizze, naye lino ly'eggwanga Uganda. Internal affair kano tekaliko oba oyagala nnyo oba tomwagala. Buli alina passport ya black wuliriza, tebakyakkiriza muntu kuva eyo wabweru ng'olina passport ya black wabula bazikolera wano. Bw'oba oyagala okukola exit bakukolera ekipapula kya nnaku ezi. Bw'oba oyagala okukola emergency etwala wiikisi 3 ku 2. Singa oba otabuseemu ne mukamaawo ng'oyagala kumuviira kudda, ebyo biwulire bulungi. Mwe bandi mu kuveeyo nga tolina kyomanyi ng'olina passport ya black wano togenda kutuuka.
nabagamba wano mu Uganda obutuuze buggwako omwaka ogujja tugenda kubanga ffenna tuli batuuze era bw'olaba ekika ky'abantu abalala nga kizze teweewuunya kati passport yiiyo so nga ate mbadde ensula nti buli alina eya black bandibadde bamukkiriza akomewo wano akole passport ne mba mwagala mutya akasente mumukkiriza ayingire wano mukunyana kitegeeza temukkiriza afuluma mubutebawo omuntu afuluma kitegeeza aba alina ogikola naye ate ali wabweru temwagala dde bino eggwanga mwalitunda ko mati munjagala nzire passport mwagala njikolerewa mulina okulungamya obulungi abantu nti tetukkiriza afuluma wabula ayingira tumukkiriza lwaki nti agenda gikolera wano abantu abo bemuwa emirimu bakebera oba mubabuyiba nganda na mikwano musoke mulowooze nti ekituufu omuntu ali wabweru agenda kukola ati waliwo omuntu abeera ku rush najja fa emergency ngagala kulinnya kudda kyokka ate emergency ogikola okujja wano era twala wiikisi 2 ku 3 kyokka ate alina passport ya black ali wabweru mbutakkirizibwa kudda wano mwabawo expulsion munsindite mudda gwe babagobe mu ssomero nga tebakuwadde suspect ya wiikisi 2 kati expulsion tebakkiriza kudda kebera bulungi passport ojo wasayiningako wandibanga ali mu Uganda baku expulsion nga tokkirizibwa kudda so nga ate nandibadde ndowooza nti mbakkirize badde bakole because mwagala sente temuna kira kye mwagala temulina nti mubalumirirwa nnyo kuti mwagala sente mugende mulunde ente zammwe abaana bammwe basome mwekenyite muna n'abaana basomera wano nze ngamba mbakkirize badde bakole passport zaabwe wano temubalekaayo eyo kuba ekyabatwala eyo embeera no gye tulimu mbi mmwe temujjebula okuba mwe muli bulungi mulina kaadi ey'amafuta airtime wabwerere mulina amalwaliro kati ate bbe ekyabatwala kukyusa bulamu bw'abazadde babo okujjako abo abasiru abadda ku Kyagulanyi ne bavuma n'omuntu nga naye alina passport ya black anti togenda kudda kati beerayo tabbu egudde. Okay, ako ke katambi muganda wange munnayuganda ali eyo ebyo bye bigenda maaso mu Uganda. People frustrated, abantu bakoowu, abantu ennaku ebaluma, abantu ebibasumbuwa bingi, abantu buli lunaku ne bw'olaba bagwa eddalu ebitudde emitwe gy'abantu bingi, ebizibu bingi, solution tewali wadde n'emu, n'abandi badde batuwa solution. Mukwano gwange bongera tu frustratinga, bongera tukuuta ku bisenge. Njagala buterevu nnyo twegatte katambi ka taata Bobi. Omwami ono yavuddeyo n'agamba nti kyekiseera oba oliawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alowooze ku kugula ettundutundu ly'ettaka mayiro nga 5, yes mayiro nga 5, ateekeko limbo egenda okuziikibwangamu abazira kubanga bo bakkiriza nti bateekeddwa kufiira mu struggle. Singa Mwami Museveni ali balemeddeko bo bajja kufa. Kakati kyandibadde kirungi era nga Namukadde ategeezezza nti abeewuwe bo yabeesonyiwa n'abeewuwe nabo ne bamwesonyiwa. Kale nno kijja kubeera ky'amakulu singa pulezidenti anaafunayo akadde n'abagulirayo ettaka nga bo abalwanyi bwe banaabanga bafiiridde mu struggle kwe banaaziikibwanga. Ensi eri bajjukirira awo n'ejja okulambula ku bazira abalwanirira eggwanga. Katufune Mukadde ono ankomewo tuweyongereyo. Zaatuvaako naffe tuzivaako. Lwaki twazivaako? Twagala kununula ggwanga lya Uganda live mu mikono gy'abanyazi gidde mu mikono emituufu. Wensabira President Kyagulanyi akasente atugulire ettaka oba yika 5 abalwanyi kunaziikibwanga kubanga kati famire oluusi oyinza okufa nga ya NRM ne bagamba bw'oba ofudde musiika ku muganda waawo toka yali wa NRM basibyeko omusajja embeera mbi. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko sayidi zeeyo njagala kutwalako ku luguudo lw'eggwanga Uganda olumanyiddwa nga Entebbe Express Highway, oluguudo olusinga ebbeeyi okwetooloola ensi yonna, okwetooloola Ssemazinga Africa oba sseŋŋende eno gye bayita Earth. Mukwano gwange Entebbe Express katufuna akatambi kano wabula nga okusinziira ku mukutu gwa Wikipedia
omukutu gwa Wikipedia gutugamba nti oluguudo luno luliko kilometers 5 mu emu. Katsoke tugende mu katambi kano then bwe tuvaayo atulandulire ddala ebigere. Kuba tuli waka ndeso oluguudo olwogerwako nti lwekyasinza okulya ssente empitirivu bwe gutuuka mu highways zonna eziri mu nsi. Luno si lulala lwe lwa Kampala Entebbe Express Highway. Luno oluguudo baaluzimba okumala emyaka 6. Baalutandika mwezi gwali gwa 7 omwaka 2012 ne balugulawo mwezi ogw'omukaaga omwaka 2018. Lwazimbibwa nga lwa leeni 4 luyisa emmotoka 2 erudda n'erudda. Omugate lugata district 2 okuli Kampala ne Wakiso gye lugwa Entebbe tuli ku Express Highway lutambula lutya. Lutandikira ku Entebbe International Airport ne luyita Empala mu Akrite City Ekajjansi Kabojja ne lugatira Busega we lukoonera ku Kampala Northern Bypass Highway. Oluguudo oluloka lwolaba luwezako kilomita 37 n'obutundu 23 ate bw'ogattako olulala olugenda emunyonyi okuva Ekajjansi lwa kilomita 14 n'obutundu 13 ne lubanga lwonna omugatte lwa kilomita 51 n'ekitundu. Sente ezazimba oluguudo luno neewole ezirina okusasulwa mu bbanga lya myaka 40. Gavumenti ya China ng'eyita mu Exim Bank of China yawaayo obukadde bwa $305. Olw'endala obukadde bwa $126 Uganda ziyawaayo nga ne kampuni yaluzimba yaba China eya China Communication Construction Company era bannayuganda baali baweereza. Luliko entindo eziyita waggulu 19, luliko eziyita wansi 18. Lwazimbirwako Zitolo Plaza kwe basololeza ensimbi ziri 3. Ey'Ebusega yesinga obunene eriko gates 6 kwe basololeza ate 2 okuli ey'Ekajjansi n'ey'Empala ziriko gate 5. Ku luguudo ono kw'osanga olutindo olwa Nambigirwa Bridge oluwaniriddwa empagi 24 ezikka wansi mita 55. Olutindo ono olwa Nambigirwa oluli ku luguudo lwa Express Highway bakulaga nti luyina obuwangazi bwa myaka 10. Luno oluguudo lwolaba muganda wange baalusaasaanyizako obukadde bwa dola eza Amerika 476. Kakati muganda wange ekiruyisa olusinga okuba olw'ebbeeyi enguudo bweziti buli kilomita ezimbirwa obukadde bwa dola eza Amerika 2. Kyokka oluguudo luno buli kilomita baagizimbira obukadde bwa dola za Amerika 9 n'emitwalo 2. Oba ontegedde ababalirizi mu by'enguudo bagamba buli nguudo bweziti eza leeni 4 buli kilomita bagizimbira obukadde bwa dola za Amerika 2. Wabula ku luguudo luno buli kilomita bagizimbira obukadde bwa dola za Amerika 9 n'emitwalo 2. Ekitegeeza nti muganda wange sente ezazimba oluguudo luno zaali zisobola okuzimba enguudo bweziti endala 4. Mwana wa taata sijja kweyongerayo. Okay, ako ke katambi mukwano gwange bwe tubanga tuvuddeko eyo eggwanga lyakaaba abantu bangi bayogera ebigambo ebikankana oluvannyuma lw'okufiibwa oba olw'okufa kw'omusajja amanyiddwa oba yali amanyiddwa nga Jakana Nadduli. Bangi baanakuwala, bangi baanyolwa. Newankubadde Jakana Nadduli taata we be baleeta gavumenti eno mbuyinza, Jakana yali yagaana okukola nga taata we. Jakana yayina ebibalo n'ebirowoozo bibye bannayuganda bye baali baaniriza era nga babyagala. Niye abaffe waliwo ky'otaawulira ku Jakana. Bino bitiisa. Njagala owulirize bulungi akatambi kano ke nkuleetedde onaavaawo otenda era nga weewuunya. Emboozi gyendeese ku mulundi guno yennyamiza era ng'etuzaayo mu biseera eby'amaziga ge twali tukulukusa oluvannyuma lw'okufiirwako eyali informative, eyali informed person and a land friend kuba yali munnamateeka eyali amanyikiddwa nga Jakana Nadduli. Waliwo ebintu bye yaleka ayogedde ebitaafuluma era nga nja kuteekenga credit eno njiwe muganda wange Wamala Los Moses yali yakwata information eno owa Uganda ey'enkya. Bwe bansabye, this came as a public demand. Nali ebintu bya Jakana saabigenda nnyo kubyogerako kuba ebyali mu kufa kwe mwalimu ekkobaani naye saabiriimu nali nina ebirala ebyali binkwasaganyiza. I was too engaged mu issue ya kasiwukira. Naye
abantu bwe basabye nti tukwatireko ku kankaka nyembuza kankaka yakoze eki kuba bayinza okugamba nti olw'okuba ya hostinga Tamale na nanumbagana yensonga lwaki mulumbye nedda. This came with a purpose. Jakana yali musajja amanyikiddwa and he was too good when it comes to utter out information eyeyamba abantu mu kusomesa saako n'okwogera ekyo ekimuli ku bwongo nga nange bwe ntera okukola. Naye yafuna ataka ezaamukolebwako n'atomerwa n'ebirala ebyali bigenda mu maaso w'ebityo. Obujulizi obw'enjawulo ne bufuluma ku masimu ne ku bintu ebirala nga bulaga ekkobaana eryaliwo. Naye information yeno gye ngenda okufulumya yaleka erikodingiddwa but teyafuluma. Olw'ensonga nti ne Wamala gwe baali bagiwadde yatya kuba naye baali bamunoonyezaamu mu kaseera ako mumukwata omusiba n'adduka. Mu kudduka n'aleka nga bino tebifulumye era n'otuusa kati tebyafuluma. But when I was looking into my file zange ndabe who is Kankaka. Kankaka ono abatamumanyi bulungi yasooka kubeerako nga alina ebitongole byakolera ku bantu abaali bagezaako okulwanagana n'ababodaboda. Yakolako n'abasenkyala abo nga bakubagana n'ababodaboda 2010 era nga mwogezi waabwe. Era bw'otunuulira ebifaananyi bye eby'emabega tatandise lwaleero okujja okwerimbika mu kyamawulire kino. I don't know whether he went to school for okusoma amawulire oba teyagenda simanyi, but bw'ogenda okwetegereza alina ebifaananyi bingi ng'ali ne bajeno bafanda abo ab'amaanyi, which is not bad. It could be good obw'aba nga asobola okukola ekyo kuba mutoyinza muteekako limiti nti lwaki okolagana ne gundi oba ne gundi. Naye olwaleero kye tugenda okwogera eno gundi egenda kuba ya bitundu bibiri. Njagala tuwulirize bulungi ekyaviirako okukwasa Jakana Nadduli, ekyaviirako okufa kwa Jakana Nadduli, era ani yali mu center stage. Abantu bangi abaafuna mu kufa kwa Jakana Nadduli. Wabaddewo confusion wakati wa Jakana Daniel Nkuse gwe nayogeddeko. Oyo tukyayiriba naye ayagala okutta maama we. Kati waliwo Jakana Nadduli Junior, mutabani wali Haji Nadduli Abudu atuula Luweero. Ono namuhostingako wane mabega katono nnyo waliwo issue yali abavandimu eGashumba biki. Era okugenda okufa yalina embiranyi yali nnene nnyo ne Gashumba. Gashumba n'atuuka n'okuvayo ne yeewana nti ye yamukutte. Naye ogenda okutunulako emabega mu trucks we zaali zitambula nga Gashumba talinaako na kyamanyi just kwagala kwetenga otera okulaba n'abasajja be batera okuba bayita Al-Shabaab wabaawo we bakubye ebbomu just okumwongera okumekinga gundi yaabwe nti bamaanyi bavaayo ne beeteeka oluusi nga n'ekintu si be bakikoze ne balaga nti be bakikoze okutiisa public. Naye tugenda kutunuulira Kankaka. Kankaka nga Jakana ali ku kitanda, mukulu wange yakojja wange mulambo wa UNN yafulumyako obujulizi obwali bulaga the amount of money Jakana Kankaka ziyakuŋŋaanya on behalf of Jakana, esente ezaali zikunukkiriza mu kuyingira obukadde 10 naye n'atazituusa, ezo ne zibulira mu kkubo. That wouldn't have been a big case. Omuntu asobola okubba kuba Uganda nsi yaffe y'ababbi. Kati n'abantu abasinga tukyenyumirizaamu. You can't talk about Uganda n'otanyumyako ku Walmarks ezirekeddwawo ababbi ab'enjawulo because me I hate to say nti tulina corrupt officials. No way. Abantu baba babbi. So n'olwekyo ono yali ensimbi ekyo ne kigenda era ne wabaawo amaloboozi Wamala ono yagezaako nnyo okumulemerako. Tugenda sooka tuwuliriza amaloboozi ago. The conversation yali wakati ono n'atuuka n'okuwemula n'aleekaana n'akola atya nga bamubuuza sente yaziridde oba teyaziridde lwaki teyazituusiza. It's like how you see us now today. We are calling upon each and every person mujje mutuyambe abantu bano ne tumala okuŋŋaanya sente ezo ejjuguli ly'abasajja abali eri batulinze ku kyemisana ne tubula nalyo ne tulitwala butwazi ne tugenda ne batusanga nga tuli eyo jjoko. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko eyo olunaku olw'eggulo omuvubuka gwe bayita Sami wa the Mighty Family kakati nno
kavudde ku nyanjula gwe mba nnyonnyoddeko wali emabega. Sami yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso n'okuba ng'ategeeza nti aguddewo kye yayise SUP, Sami Unity Platform, nga wakayita akaseera mpawo kaaga ng'omuyimbi amanyiddwa nga Alien Skin aguddewo FUP, Fangon Unity Platform. Tuddayo emabega ewa Baramu eyagenda maaso n'okuba nga wandiisa People Power. Njagala owulira akatambi kano. Bwe tuva mu katambi kano ngenda kugamba buli kye njagala okugamba ku Sami. Ngenda babuulira buli kye neetaaga bagamba ku Sami. Atuwuliriza. Supu kuntiko, supu kuntiko. Sup Sami Unity Platform. Mwebale kunsupportinga, mwebale kumpagira. Ku mateeka agamu agagenda okufuga ekibiina kyaffe ekya Sup, wulira bulungi. Akabonero kaakano. Wosinkana munno towanika kikonde tokola bwoti, okola bwoti. Tambuza akatwa, tabula akatwa, zunza akatwa, katuuke ku nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Mu Sup tugenda kwambala kala zonna nga woziraba wenza mbadde. Kitegeeza tukuŋŋaanya buli omu mu nzikiriza ye. Gy'oli oba towulirirayo mirembe nga bakuboola, bakumala amaanyi, bakugamba wabeeteekamu, wabeesibako, obanoonyaako bifaananyi, jangu mu Supu twegatte Museveni tumuwuute buva. Sup twegatte Museveni tumuwuute buva. Sup tukkiriziganya n'omugagga tukwaniriza. Era tukkiriza nti omugagga osobola okulwana okwejjako nakyemalira. Mu Sup tusanyuka nnyo ng'olinamu kasente. Tetwagala kulaba mu kkomera. Tetenkanya nnyo mu Sup baleme kusiba. Keba kusiba tujja gamba walya. Keba kumenya amagulu ne bakuwamba tujja gamba oli mu katemba. Wabula woba oyinaayina ng'olya sente zo olinnye ennyonyi oli mu bulamu bulungi famire yo nsanyufu abaana basoma ng'eno woolwana gwe munnaffe mu Sup tukwaniriza. We tukizuula nti olina bizinesi tugenda kugiranga osobole obaamu n'akasente. Sup twegatte Museveni tumuwuute buva. Bane mutwegatteko baganda bange. Tukimanyi bangi munyigirizibwa. Kino ekibiina kizze gye muli abaggwamu amaanyi balwanyi bangi wano okugeza. Saloni wa Bobi tetukyamulaba. Kampeyini eziwedde tabaddeeko. Tawa ono Gayo muwanvu oyo tetukyamulaba. Sky Soldier tetukyamulaba. Bobi Yanga tetukyabalaba. Abo bonna baali balwanyi. Ne baggwamu amaanyi n'ensonga y'owalya oli Mbegga otweteeka mufuna bifaananyi okola ki? Sup nze president. Twambala kala zonna. Olunaku olw'Essande kaadi zifulumye. Jangu n'akacupa k'obutwa konna k'ofunye kuba sitoowa nkalu ofune kaadi. Tabula akatwa, zunza akatwa, gaba akatwa. Akatalekeka olina ekitone ky'obwambega mu Sup tukwaniriza. Sinzira mu Sup bega omuntu, bega ebibiina byonna. Bega NRM, bega NUP, bega FUP, bega Jema, bega FDC n'ebibiina byonna ebyobufuzi ng'osinzira mu Sup. Oyagala kulya sente ya Museveni kuba siye ya muwi wa musolo. Sinzira mu Sup genda ogirye. We tuzuula nti bakuwadde miliyoni 10 nga Sup tugenda kwongerako endala 10 nga tukwebaza okukozesa obwongo n'amagezi okusuuza nakyemalira sente y'omuwi w'omusolo. Mu Sup tukkiririza naawe eyalidde. Mu Sup tukkiriziganya naawe Mbegga. Mu Sup tukkiriziganya naawe alinamu kasente naye ng'oli ku sayidi y'abantu. Tetwagala kulaba ng'oli bubi tujja gamba otuzanyirako katembawo. Tetwagala kulaba ng'osabiriza toba munnaffe. Tukkiririza mu bakozi ab'amaanyi. Tukkiriza mu bayiribi. Mu Sup tolaga mulimu gw'okola. Abalabe bangi ku mirimu. Abagumanyi bagumanyi.
oba oyagala tugulange tujja gulanga oba toyagala bagumanye gusirikire nakyo kigattako mu suupu. Mu suupu tuganza abakazi abakadde tubaweera ddala omukwano mu suupu tukuyamba nako okufuna omukazi omukadde suga mami wekibanga kivume e Uganda. Mu suupu tukkiriza okufuna ssente nga bazikuwadde oba olidde bisiyaga akabina kako. Mu suupu kyekibiina mwogenda owulirira emirembe kubanga omulamwa gugamba twegatte mu 7 tumuwuute buva. Mu suupu twambala kala zonna solo zambalanga joya sokera nuka nyambadde red nyambadde green nyambadde yellow nyambadde blue nyambadde white nyambadde black. Mu suupu tetubola kala ne towerabira okumanya nti oli munnafu oluba okulaba president okola boti kubanga kubutwa kwe twesigamye tetulina mundu tetulina internet kubutwa kwe twesigamye. Ewaffe atuvuddemu ng'omutudiringira nga tumukuweera akatwa tulina aka bluetooth. Mu suupu tetulina drone tetulina makomera tetulina mundu tetulina tear gas tetujjamu bantu njala. Mu suupu we tukuzuula nti ovudde ku mulamwa nga tukutabulira akatwa tulina aka bluetooth nga newe tutakusemberera tulina ketuwa abaana bawala ne bakasiga ku mabeere n'okombako tulina akatwa ketukuwanga ka myaka 2 tulina akatwa akattirawo ffe ku butwa kwe twesigamye. Palapalanya noonya engeri gy'otuusaamu obutwa ku Yoweri Kaguta mu 7. Suupu tukkiririza mu butwa noonya ekintu kyonna koona ecupa giteekera omuntu mu buugi kolaki tetwagala mu suupu kusiba omuntu mutte awummule mirembe tetwagala kumalira bantu mu makomera mu suupu. Jangu wegatte ku suupu. Muganda wange nkimanyi oyagala kununula nsi yo suupu ojja kugyetaaga testressing kala zonna tuzambala gy'owuliriramu emirembe. Olunaku olw'emmande luba lwakunenya mukulembeze funayo ekifaananyi muvume mukole mu katyuni muwemule muliisa agagamba aganene. Ennaku endala otandika n'olwokubiri n'eziddako tubake ku ddagala mu malwaliro enguudo embi ensoma ennungi enkonome weekend olw'omukaaga n'olw'essande mu suupu topositinga bya bufuzi opositinga ngoyezo buvidiyo bwo bwa mukwano obeera mu bibyo togeza n'onyiga ku by'obufuzi mu weekend mu suupu togeza banja ddagala mu malwaliro togeza banja basibe olw'essande n'olw'omukaaga togeza kwogera ku bya bufuzi oba wa soopu oli bibyo osobola okunama osobola okujjamu empale osobola okukola byokola osobola opositinga mukazi wo byonna olunaku olw'emmande n'olw'essande ebyobufuzi olina biwummula mu suupu. Jangu mu suupu weeyagale mujje tulwanirira ensi yaffe. Naye manya kibiina kigenda funa abalabe bangi kuba kirina ebirungi bingi. Buli gwolaba asabula suupu manya be bamu ku balabe betusuubira. Naye omulamwa gwaffe ffe tuli nte tugenze mu kidiba kunywa mazzi abo abaleekaana bikere bireke bireekaane gwe nywa mazzi twegatte mu 7 tumuwuute buva. Mundabiranga ddala 226 ojja tiikinga bakuli ba MP mugenda kukozesa kakebe ka butwa kaadi zigenda fuluma olunaku olw'essande ebifo bikyaliwo Minister of Security Minister of Finance mujje mwewandiise mujje mukime kaadi jangu n'akakebe k'obutwa konna k'oba otabudde kiri nti kattirawo oba katta luvannyuma tabulayo kemiko yonna kuba store nkalu tetulina byakulwanyisa. Soup some unity platform kubutwa kwe twesigamye bega muno akubege soup twegatte mu 7 tumuwute buva soup kuntiko soup kuntiko soup kuntiko soup kuntiko kataleke ka muganda wange omanyi bagamba mu nkyamu mwe muve ngolokofu towera likira bera mugumu faba soup obutwa tebututta
nze omukulembeze wammwe maze ebbanga nga mbutambuza amawanga n'amawanga era nga lumu nabukombako nga sigenderedde n'empisibwa bubi nayiga okubujjanjaba. Antidote ezivumula obutwa tuzirina fe abasuupu. Tabula akatwa, zunza akatwa, be careful, naaba mu ngalo, tokombako yadde tugambye antidote tuzirina wandikombako nga ziweddewo nga tolina okulinnyoddeyo Uganda ofune antidote atodde mu nsi gy'oli bamwegendereza ng'otabula obutwa togezesa tokema Mukama Katonda wo yadde nga tumanyi obujjanjaba naye tokema Mukama Katonda wo tubujjanjaba ne buwona fe abasuupu zunza obutwa tabula obutwa. Oyo ye mwana mulenzi Sami. Ebbanga libadde ddene abantu bazze beebuuza ebibuuzo. Sami akolawa? Sami sente azijjawa? Okuva Sami okuva baamuzuula ennaku z'omwezi nkugambye nga 3 Desemba 2020 Sami waayita ebbanga ttono nnyo n'abula. Teyaweza na myezi 3 Sami n'atandika okulabikira mu butambi nga sente zimwetoolodde atambula mawanga. Okuva olwo atambula wabula ensi ez'emukubamu ebituli. Ampuliriza nga sinnaba na kutuuka wala njagala mumanye sente process. Oyinza okuzifuna leero ne zifuuka kayinja mu ngatto gye bujja. Oyinza okweyagala leero dowooza ku lw'enkya bangi enkya temutunulayo naye ng'ate weewakulu. Nti abaana abali mu biyumba olunaku olwaleero babonaabonera nkya leero kabasule nga we baagala babayise nga we baagala enkya beeyagale. Kakati gwona anyumirwa leero enkyo jja tunuulira abaana abato nga bo balina ssente nga baategeka baakolyanga ku peesi yaabwe. Muganda wange oli bonnyonnyola. Sami azze atambula amawanga tetulina buzibu nakyo era sirina buzibu nakyo. Naye ebbanga lyonna nzizenga nkugamba nzize mbiseenyako wembireka nga njagala okutegeeza kuba kati agamba yagaba obutwa ayinza okubeera omutuufu oba nga si mutuufu naye ensi bwekuzuula bagamba nti omubbi bw'ozuulanga wakati waliwo omubbi yennyini gw'oba oteresa ssente oba okitegeera. Kati Sami okuvayo n'agamba nti nze ngaba butwa tugaba butwa akyeyagaliramu era na musanyufu. Simanyi obajjukira akaseera we baamukaabiza amaziga nga bamusazeeko enviiri nakyo tetumanyi eyinza okubeera nga yali set up naye kyaddirira okuba nga yali avumye General Museveni okubuzibwawo kwe. Wabula mu kiseera kino akulaga nti oba oli awo ye temuyina kye mumugamba yamalayo yakola temumugamba yasazeewo okwerimbika nga bwe nasoose nga nkugamba nti abantu bangi baayagala Bobi Wine naye abamu ku bo baayagala kumusembererako bafune amannya abalala baamuvuma nga bafune amannya buli asemberera Bobi Wine obaako nekyomuggyako eitha omukisa oba ekikolimo ne n'abo abamuggyeko omukisa ne bagukozesa bubi bamaliriza bagudde. Abaffe Sami olunaku olwaleero nga abadde nga ajja tulaga nti wa people power ne tutuuka mu kiseera we yalwalira n'atuuka ogamba nti yes His Excellency Kyagulanyi yampeereza ne ssente n'omaliriza n'ogamba nti nze mpagira alien skin n'otuuka n'otandika okulwana n'abantu ate gw'ogamba gw'owagira wano baagambye nti oba oliawo bano bantu balungi. Mujjukira olutalo lwaliwo wakati we ne Umaru Kisekka ng'agamba His Excellency okusinkana Kisekka eyo yemu ku nsobi ze yakoze. Kitegeeza Sami baali baamuzuula, Sami baali baamutegeera yensonga lwaki babadde tebamusembeza. Babadde nga bamumanyi naye nga tebamusembeza. Bwe yalabye ng'ekituufu naye kubanga atuuse n'okuva ebweru ajje mu campaign rallies ezibaddewo okwetooloola eggwanga naye era teyafunye mukisa gusemberera pulezidenti. Oba okitegedde kati bwe yategedde nti oba oliawo eno gyendi gye neekuba kirabika bangwamu n'asalawo yeeyabye yeeyambule buli omu amanye
agamba awagira Kyagulanyi newe musinkana towanika kikonde okukola sayini ya butwa tulunge tubawe. So yes Sami mbumpimpi wadde avaina pretending anti nze ndi wa struggle nedda ne kino njagala nkibagambe nti yatandise okubanga abaaka abantu basasula okutembeeta ensonga ze. Yes bwe muba mugoberera emikutu abantu bangi be mulaba nga kati bakola video nga bamuwaano kamala nti nabadde ndaba omusigenda mwogera linnya yagambye nti abantu ba people power abanuupu bwe mubanga muvuddeko Sami awo temukyayina balwanyi bameka abagenze era Sami abaffe yakola impact ennene ku NUP Sami abagibeerako nga yakugwa yandisigadde abaffe bw'aba agenze nga si yakugwa enaagwa. Yenda batera wano nsaba lugabanyine byonna abankuumire mubadde balabi balungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa ddua munoonyeeko gwalina ebizibu ebyenjawulo bingi tujja kuba nga tubyogera but for now mubeere bulungi.